bakaza aba NUP bonna olwekyo tulina pipelines bukuku era tulinkinga president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga amumanyi olonda lugolobera omukyalo ono oba olonze Kyagulanyi tembasaba tekki ebibiina kikulu naye n'obuweereza kikulu nga tuvudde ku kibiina kyaffe nti kikulu wamwavudde naye n'obuweereza ki naye kyembasaba tukole ebintu bibiri pulezidenti yayogedde mwawulidde ate bw'alagira ffe era tugoberera tusooke tulonde aba NUP ebyo binaatugoberera abiri mu ssatu tweyiwe mu bitundu byonna tugenda okulonda tulonde bannabakyala b'ebitundu byaffe naye nga tunoonya awali umbrella kana akalu kali wakati wabo abanyigiriza n'abo abanyigirizibwa umbrella be abanyigirizibwa abanyigiriza be bye-bisigadde mbasaba bannyabo ne basebo enkya tukeere abakyala tulonde ate bwe tumala okulonda awo ng'ennaku z'omwezi 28 tweyiwe mu bitundu ebyo tulonda umbrella tetulonda kyefaananyiriza oba kiriŋŋanga tulonda akabonero kamu ka umbrella abamawulire bo batuuse kale ennaku z'omwezi ze zino mbatuuseeko mwasuze mutya basebo anti nga we nabagamba ngenda kujja mbakyalireko n'abantu bange bonna era nzize ennaku z'omwezi 28 komyewo bategeeza nti nga we najja kubwa chairman nga munnesize muvubuka omuto ebiruubirirwa nina bingi mu bavubuka nammwe abantu abakuliridde mu myaka era mbasuubiramu bingi musuubiramu obuwagizi bwammwe byonna ebyo bibasuubiramu omuvubuka okutandikawo omulimu ogwa layisinsi no ssebo kapiteba y'amaanyi abo basobola mirimu gya mpooza buno kabeera na mitwalo 2 n'atandika omulimu takyalina waajja kati abavubuka abo onoyagala otya ebyobutebenkevu banda tumulonderanga ddala mulonderanga ddala 26 abatuuze bange chairman mutemwogereko eri chairman akalulu era ennaku z'omwezi 28 manyi munzikirizaamu olw'emyaka gye nina nimubuuka mutasobola okukola emirimu gye mwagala ennaku z'omwezi 28 basaba mubeerewo kampa kubanga munaemwe muli baana baffe emiti emito mwe mukomiza ekibira okitegeera natwagalayo n'abato munaye tebanyoma baana bato bakulaba olw'obuto n'obuto oyinza okuba muto ngaawe obwongo okola ki ng'obwongo mukulu ng'ate osobola okukwasaganya abantu ku kyalo kati siyinza butakuwa kalulu tweyanziza nnyo tweyanzize njakuwa akalulu mu bitiibwa era ebizinesi yo gisabira omukisa ala agyongeremu ala akuwe byoyagala amiina obumenyi bw'amateeka bususse ku kitundu abantu bangi abali ku kitundu kyaffe kino nga tebamanyikiddwa tebamanyibwa tetumanyi gye babeera tetumanyi gye bava naye nga tulaba ki balabe naye yensonga twagala givundula obumenyi bw'amateeka tukoze tutya okulaba nga tufa ku kitundu kyaffe naye nina enteekateeka eyo ey'okubujjawo ekyo emanifesito yange era mbadde bazigiramu bategeeza ennaku z'omwezi 28 omwezi guno gwennyini ekisaawa awo okuggwera nange nzisazeewo emyaka gye nina muvubuka omuto ebirungi bye munkoledde n'obuwagizi bwe mundaze 28 nange ngenda kubaddiza ebyo byemubadde mundabiranga ddala okutukyalirako bannamawulire baffe abalungi ku kyalo kino. Ku kyalo kuno tulina chairman waffe omuvubuka Lumu Francis nga yeesowoddeyo okwesimbawo bingi byalaba ebitatambula bulungi naye mujjukire nti
Ffe abavubuka tukola ebitundu 75 mu ggwanga lyaffe Uganda. Tulina bye twagala tukolere nga chairman waffe w'abavubuka. Tulina ebitusomooza bingi. Kati nga ffe abavubuka bwe tutambula mu kukyalo kwe tulaba kasasiro nga mungi ayitiridde. Eryokubiri, abatuuze abamu tetubamanyi. N'eyokusatu, obuzibu tulina obw'amazzi ku kitundu kuno. Omwami Luumu kuba tannajja ku bukulembeze naye byatukoledde bingi. Nga abavubuka neeno yatukolera ttiimu tusamba emipiira tuteekamu ssente. Ati nga tusuubira naye wanajja kubufuza ate agenda kukola bingi ebisinga ku ebyo byakoze. Era tusaba mutuweera akalulu. Mwana muto ajja tukulembera bulungi kuba alina obuvunaanyizibwa. Yeeyisa bulungi ku kyalo. Ebyo ebyange nsaba kalulu kwa mwami Luumu chairman. Era gwe ajja kujja kulumbe, ajja kufuna okukemebwa kulumbe. Kale ensonga ezo olina okuzitandikira ey'akasasiro n'ey'abavubuka obutebana mirimu. Era tobboola sayizi zonna kubanga chairman aba akiikirira bantu. Sayizi zonna n'abaana abato abo boolaba batalonda bonna gwo bakulembera. Bonna abantu balina obbawa ekitiibwa. Manye ekitiibwa osooka kiwa abantu nabo ne bakikuwa. Ekitegeera egigumiza ekibiro kitegeera temumunyoma lwa buto naye obusobozi akola ki asobola. N'abato babaweeko omukisa bagezeeko bakole okutwala ku bantu abakulu kitegeera mmanyi nti ajja kusobola. Obukulembeze abuyina alakitayo ennungi ajja kusobola. Mulaba awo bwonga ayina okitegeera tomulaba nti lwa buto omunyome naye obwonga akola ki ayina obusinga ku bw'abalala mmanyi nti ajja kusobola. Musobolayo akawango akalulu nti ka mwana mutono gwe tugenda okukawa nti yagenda otwala akalulu olwaleero entebe yagitwala. Erinnya Naalongo Trisha ku kisaawe. Namwe mwenna abatusapootinze tubeebaza, abatatumazeemu maanyi ng'abalala bwe babadde bajjanga bakola. Era kati sofa we tutuuse tulinga already ayo be bamaze okwalirira omukeeka tulye. Mu kutwaliza awamu kakuyege waffe ono oba kaweefube waffe ono w'okunoonya akalulu twasazeewo akalulu kano tukanoonye nju ku nju wooli bwe tukusanga tukusaba akalulu kaffe okusinga twabaddemuuko n'ekirowoozo ekyokukola drive nga tuyisa mu bantu naye nagenza olaba nga at first kino kyekisooka okukolebwa kuba olw'ensonga ekirungi nnyo tutuukirira omuntu n'akulaba wenna omubiri gwo n'akwetegereza bulungi okusinga ng'omuwuubiddeko ki buwuubizi n'okuwulira eddoboozi ly'ogwe ng'omuntu avuddeyo okwesimbawo ku bwa chairman. Era abawagizi bange bonna abatuuze b'ekitundu kino ekyabaggala ennaku z'omwezi 28 basaba akalulu mujje akabonero twajjidde kabonero bwe twamaze okwewandiisa akabonero bakatukyusirizaamu batuwadde emmotoka anti chairman muvubuka mubitegeera nabo akabonero mmotoka mbasaba akalulu era tugenda londera wano ennaku z'omwezi 28 wano wekiggwera ekijjulo kyaffe olwo olunaku wano abantu bange mwenna abampuyiriramu emirembe 28